Olwaleero bannakibiina ki FDC okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakeddeko eyiwa ku kitebe Najja Nankumbi okubaawo ng'abajulizi ng'ekibiina kitongozza manifesto yagenda okutambulirwako mu kulonda omukulembeze w'eggwanga omwaka ogujja. Olutuula luno lumanyiddwa nga FDC National Council lubadde lwa mulundi gwa 19 bwekyanga kibiina kino kitandikawo. Nga manifesto tennaba kutongozebwa, ssente wa FDC Jack Sabiti abadde omugonvu obubaka bwa butise Centenary Franco Robert amyuka ssente w'ekibiina mu bugwanjuba bw'eggwanga ategeezezza nga FDC bwetali mu kubbinkana na bibiina birala ebiri ku ludda oluvuganya wabula basaanye okuyambagana okulaba nga bajja nakimalira mu ntebe. That we are not in competition with one another, but our ultimate goal is to have a Uganda into a truly prosperous and united nation in which people live in peace and dignity under an honest government. Mu nsisinkano eno bannakibiina mubanjuliddwa mu butongole Nandala Mafaabi nga bwe yawanduddwako eddusu okukwatira ekibiina bbendera ku bwa pulezidenti mu kalulu k'omwaka ogujja. Ono akwasiddwa ebikola okuva mikono gye yavuganya mu kalulu akaggwa Patrick Oboy Amriat omubadde ekisumuluzo kino kigenda kumugulirawo enzigi zonna mwanayita okutwala obukulembeze bw'eggwanga. Mukwogerakwe Amriat ngono ya mukulembeze wa FDC asabye bannakibiina obutalonzalonza bawagire Mafaabi kubanga ye yekka alimu omuzinzi okulembera eggwanga. James Nandala Mafaabi is a man who knows how to make money. He can turn anything to money. Ono asomoozezza banna bayabulira ekibiina nga balowooza nti kigenda kugwa nti baswadde ne baswaluka kubanga okuva lwe bagenda ekibiina kyongera kutinta. They thought they would dissolve this party. Shame upon you. We'll continue to march on and not listen to background noise. Oluvannyuma manifesto y'ekibiina esomeddwa mu butongole era okusinziira ku Madanda Wakori akulidde mu enteekateeka ya manifesto eno singa FDC weebwa omukisa okulembera eggwanga ensonga ttaano ze zigenda okusimbwako Essira okuli okulwanyisa ebbula ly'emirimu, okutumbula eby'enkulaakulana, okutereeza enkola y'emirimu gya gavumenti, okutereeza obukulembeze n'ensonga z'abantu abateesobola kiyite special interest groups. Wakati mu bbugumu akwatidde ekibiina bbendera ku bwa Pulezidenti Nandala Mafaabi asoose kusaba abantu okwerabira byonna ebyayita kakibe ekikula kye wabula bamwesiga okutwala eggwanga mu nsi ensuubize. Judge me as your own, as you remember God chose King David from among the last persons whom nobody loved in their family. Nandala ategeezezza nga bwagenda okutumbula eby'enkulaakulana naddala mu bavubuka ng'atondawo emirimu okulwanyisa emisolo egirinnye enkandaggo n'ebirala eby'enjawulo. FDC under my leadership promises to provide jobs by investing in productive sectors, by filling vacancies in government offices, and we promise to put money in your pockets. Mu by'obukulembeze Mafaabi yesomye nga bwagenda okukendeeza omuwendo gw'ababaka mu palamenti okutereeza enfuga y'amateeka n'okulaba nga amateeka agayita mu palamenti gego gennyini agasaanidde. I come as a bridge to peacefully carry Ugandans from the current political, social and economic hopelessness to a country that we can all be proud of. Olw'okubanga Mafaabi munnabyanfuna omukukunavu talemye okwekokkola nguzi eri mu ggwanga era n'ategeeza ng'obuse 10 bwononeka mu nguzi buli mwaka bwagenda okubununula olwo naawe buli kyalo obukadde 10 okusobola okwekulaakulanya. If I plug corruption of 10 trillion, I'll put 7 trillion in the village. Balance of 3 trillion will be available for another time. Ku nsonga y'ebyobulamu Mafaabi ategeezezza nga amalwaliro ga gavumenti gonna bwe gagenda okusuumusibwa. Nobody will go to Dubai, to India, to Turkey, to South Africa on public resources for treatment. We shall ensure those facilities are here.
Bannakibiina be twogeddeko nabo bagamba nti ebirambikiddwa mu manifesto bibamala bumaze okwewangulira entebe y'obwa pulezidenti ow'eggwanga. Alese ensonga ya sports, alese ensonga ya buli ssomero secondary school lisobola kuba nga lirina stadium. N'atugamba nti no honorable speaker wa parliament alina stadium yekenga ye ng'omuntu katate gavument esinga kaawo. Yongedde n'annyonnyola ne bye tugenda okukyusaamu mu mulembe gwaffe nga tuyingidde mu office birina okwawukana. Ebiruma omuntu w'ekyaddondo east si bye biruma alunda ente mu Kato corridor. Omulamu omukulu gwa manifesto eno kwe kutereeza ebyenfuna by'eggwanga olwo buli munnayuganda abeereko ne ssente mu nsawo mu lifuutifuuti ekituumiddwa fixing the economy, putting money in our pockets. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV. Forward, Uganda, forward.